Balamusiza bamikwano mugamba mutabaddiya obulamu bugamba ki kansubire mwenna muli bulungi era nsubira mukama mwenna akyabakuumye bampita Lavin Masha Lubwama bamikwano olwaleero mbadde ndi ku musimu yange omwo nga neetooloola gye nsanze ku bintu ebimu ebinyetedde message gye neetaaga okugabanako nammwe olwaleero mbadde ntambula nsanze ku kafaananyi kaba Eagles Production kwaddeko omuwala gwe bayita Irene nga kuliko Miza Kisemakula kuliko Nadi Mayinja Fred Maiso nga kuliko ne Fred Sekamatte n'abalala besategedde akafaananyi ako nga kadda ddala nemalako nenkalaba nengena ndaba ku video ya Nantume Maureen eya Sirindogoyi eyo gye nvudde ndaba video yani Kudra tuposengeko wano video lumu wagituwa oba wagiteeka eri olunaku lwe wakwata Fresh Kid yajja mu studio ya Rego mu butuufu nga yimba ennyimba za Fiki Fameka nenkatunuulira bambi nempuliriza n'ebigambo enkula byebayogererako ng'ogamba bana wulira akaana newankubadde bayogerera ebigambo ebyo Kudra wali tomanyi mwana oyo kyagenda kufuuka lunaku lwaleero bingi byenzize ndaba bingi byenzize sibuusa maaso ng'era ntunuulira ku bantu abo ab'enjawulo wa gye bavudde nawo we bali olunaku lwaleero bwe ntunuulira abantu ba Eagles Production nentunuulira bamwali Nantume neewuunya ebintu bya Katonda wajjajja abantu bwe twali nga tuli mu ggwanga Uganda abamu ku ffe naddala nze nga Masha neebuuzanga naye nze ngenda wa era nga neebuuza naye nze ddala Mukama antegekedde ki ddala nze ngenda kuba ki mu nsi nga naye butuufu sikimanyi naye nga newankubadde nze ebyo byonna byaliwo nasigalanga mu kusaba era nzikiriza olwaleero nti Mukama alina gy'antwala bwe ntunuulira abantu abo ne bafuuse olwaleero mmanya nti Katonda yabafuula nange asobola okumufuula kye yabafuula awo netedde message bamikwano nga njagala okubuuza wali ozeeko awo gwe n'otuula ne weebuuza obulamu bwo wa gye bugenda wali ozeeko awo n'otunuulira ku bantu ab'enjawulo ne weebuuza Mukama bakoledde ebyo oba ne wekkiririzaamu nti naawe asobola okufuula ekyenjawulo tukola ne tutuyana olwali tuli mu sizoni ya kutuyana era ndowooza ffenna era tewali muntu asobola kuŋŋamba nti oli mu kiyumba ky'omuwalabu nga tulaba bbogomu oliraba naye entuuyo ze zikulukuta ozitegekedde kuba akyawo mu maaso oziplaningidde kimukwano ekyo njagala okumanya nga tonnakola byonna ebiseera ebisinga obudde bwaffe ffe ng'abakyala oba ng'abawala tuwumalira ku social media obeera ku WhatsApp n'ovaayo n'ogenda ku Facebook n'ogenda omusanga ku imo temuva ku imo obudde bwammwe obusinga bwonna mubeera active munyumya n'abantu naye we wali weewaddeyo kaakadde n'ogamba naye obulamu bwange mbutegekedde ki omuntu ali mu bawalabu ng'okola ssente nga tozikutteeko omyaka 2 oyinza okuba n'obukadde butaka wansi wa bukadde 17 tetukola ssente nnyingi kati wezikwate ku ffe bansindika waka oyinza okuddayo ndowooza ng'olina miliyoni nga 8 n'okudda wansi naye ssente ezo bw'onooba ng'ozirowoolezza ne wezina miliyoni 5 oba 3 olina ky'oyinza okukolamu ekyamagezi naye bw'onooba tozirowoozezza ne bw'oba tokwatangako ng'olina miliyoni ezitaka wansi wa 16 tolina ky'ogenda zikolamu wenkusabira nga tonnaba kudda ku midiya kuvuma muntu apositinze n'omuliisa by'oyagala sooka weerowoozeeko nze nga bagamba nnyo nti buli muntu ali ku midiya kuno mukulu asooka emyaka 2 omanyi kyebayita emyaka 2 oba oli muntu mukulu lwakubanga tetwagala kukkiriza bw'onokkiriza emyaka gyo ogenda kukkiriza nti olina future gy'oweetaaga okukolerera abamu ku ffe tuli bazadde naye tikyotegekedde abaana embeera mwe tuyita mwe weetaaga n'omwana wajje bye batukola tubiraba embeera ze batufunya baziraba ddala weetaaga omwana wo ajje naye atunyizibwe bw'atyo ansa bwebanga nedda kiba kitegeeza olina okweyambula ebyo byoyambadde ebikufuula omuto oyambale ebyo ebikufuula omukulu olwanirire future y'omwana olwaleero mu Masha takyerwanirira alwanirira Tatiana alwanirira Tieri abeeko waatuuka mu maaso awo nga tagenda kujja mu bawalabu kumufuula mu Masha bye bamufuula wabula nkusaba mukwano ekyo oba ogenda kukirwanirira olina okuluma ogw'owansi n'ogw'owaggulu ofuuke kyeweetaaga okufuuka abantu abo bonna betwegomba balwaniridde goolo zaabwe bavudde mu kwefuula abaana abato ne bafuuka abantu abakulu kale nga tonnaba kujja ku midiya kuvuma sooka olwanirire ekyo kyeweetaaga okubeera sooka weekube mu ttooki weebuuze naye ddala butuufu neetaaga kubeera ki bw'onookizuula ogenda kukozesa buvunaanyizibwa ogenda kubaako wootuuka mukwano vaamu omuzannyo vaamu bye weeyita ngenda kukusaba tayimu ttebo y'obulamu bwo gikole bw'oba ogikola baako wooteeka free time eyo egenda kutunuulira mu bulamu bwo weetaaga kugenda wa weetaaga kuyita wa weetaaga kulwanirira biki kwata essimu yeggyeke ku bbali ng'onnyuse teeka otulooto wali ku bbali
otuleko keddakiika weekuwe mu ttooki ogambe ddala mu butuufu njagala ki obuvumu bw'ofunye embeera mw'oyitidde ogiyitamu naye zino entuyo ze ndi mu kusangula ŋŋenda kuziteekawa buli wooneba nga tolina ggoolo owanirira bwereere va mu kulowooza nti bwe ntuuka ewaka ŋŋenda genda mu kiraabu ŋŋenda genda mu anje ŋŋenda genda mu siriki nzuuyo ŋŋenda kuvaayo ambiyasi waliyo ki ŋŋenda mu baketi nayiti biveemu ebyo tebigenda kukuyamba bw'oba weetaga omwana wo abeeko waagenda nzuba leero mbagamba bwe nti omuntu ayitako okulaba kulaba ni masha nga atuusa Uganda kubanga bangi ajja nagamba naye masha naakulabako kubanza ebintu byange byeŋŋamba alina amagezi abifunyeemu era neebaza mukama nti vidiyo zange nze sizikoledde bwereere abaana bazifunyeemu abaana bajja ne bansiima era nagamba masha simanyi oba naakulabako tandabako kubanga ndi wakabisiina kyendi wabula ayagala okulaba ku bigambo byange bimuzizzaamu amaanyi togenda kunsanga mu kiraabu bebi siina kyennonayo ngenda kunsanga ku restoration power church Nansani wa Musumba Ssennyonjo oyo w'ekkubo obudde bwange obusinga gye mbumalira kubanza omanyi bwe ngenda mu kkanisa ne ŋŋamba mukama mpa amagezi agampa yamba ebigambo byenta ne bibazimba ne bikusanyusa ne bikuzzaamu amaanyi olwaleero nyina emyaka 27 mu February nenda kufuna okuweza 28 ndi mukazi mukulu bwe sitakkiriza kati ndi mukulu ngenda kukkiriza nti angamaze kunyenyanga over kiririza mu myaka gy'oyina mwolina okuzimba olwaleero tuli mu biyumba batucunya naye abamu tubonabona kubanga bamama baffe oluusi basulayo gwa nnaggamba tosulayo gwa nnaggamba gwe kolerera omwana wo kolerera abaana bo kolerera future yo olwaleero woolina okugikolerera kubanga leero mukama lwakuwadde amaanyi lwakuwadde obulamu olwaleero Fresh Kid yali mu studio luli ng'ayimba byasanze ali mu biyumba bya Fresh Kid bya Fikifa Maika yayita manyi nti agenda kufuuka kyali leero naye ne mu mawanga ag'enjawulo bamukubira enduulu ku myaka egyo mukama bw'aba wakukumanya tatunulira myaka gyo mukama aba wakukumanya tatunulira ki waba atunulira ngeri ki gy'omuyiseemu ebyetaago byo bw'ona obitunuulira n'obigamba mukama nawe agenda kubako wakutuusa bamoli ne bayimba sirindogoyi naye nga mubalabe bwe baali batunula olwaleero ntunulira molini w'olwaleero teyagayaala Eagles Production bw'olaba obwo bufaananyi obwo bw'obulaba ngeri gye bwali butunulamu n'obatunulira n'olunaku lw'olwaleero tebaatuula baabayitanga badongo omanyi lwaki babavumanga kubanga omuntu yali ng'omudongo yayite nga tabayiwamu magezi naye newankubadde tebagabalangamu baatuula ne balwana ne bagamba nedda olwaleero buli omugezi yeetaaga kubeera muyimbi mukama alina wakujje olwaleero babayita bakadaama babutuvumira naye naffe bwe tulwanaala ogenda kudda e Uganda omuntu omugambe nazijja mu wakadaama agambe kadaama ki naye kulakuba gwe waguma nogamba kababinvume omuwalabu kantunye naye nyina we ŋŋenda tunulawo ogenda mukwano tunulira golyo va ku ssimu sikugamba nti va ku ssimu lubeera essimu zitwaniridde okutwanirako okukuba ekyeyo naye kola tayimutebo y'obulamu bwo funamu ku budde naye mu butuufu odda ku mulimu n'okola okuva enjuba lwevaayo lwofunyeemu akadde odda ku ssimu okukavako abamu osumagira n'okusumagira nga headset zibali mu matu ogenda okudda ku makya olweggulo ng'essimu yasuze mu matu eri mu kyaja olowoozezaako ddi ng'amazima mukama najja n'abuuza n'agamba naye ggwe weetaaga kubeera ki omugamba mukama kyonna kyompa kuba tolina na ansa tolina kyomanyi kyeweetaaga kubeera sooka oteekako wansi essimu ng'ofunye ku kadde nga toli ku bize weebuuze naye mu butuufu neetaaga kubeera ki neetaaga ssente mmeka ngenda kutandikira ku ki ye kyeŋŋamba okutandika ddala kirimu omukisa gwange bw'omaliriza saba mukama omugambe mukama obusente bwange mbutuyanidde embeera mwempisa ebadde mbi nnyo naye sente zange nga bwe nkulukusizza entuuyo leka zikulukutiremu mukisa bannange tetubyogera oda kuzimu noonoonya kukwanya positinze n'ovuma bwemaliza nodda ewaka n'ojooga ate sente ze Uganda ozimanyi otya mu mwezi gumu ng'oli ku zero balance ng'onoonya kudda mu kiyumba obulamu ddala mwe weetaaga nedda mukwano ngenda kumaliza nga mbagamba weerwaneko bagamba mbusimanyanga lubaala embeera nga n'embiro kwotadde mukama nga anaakuyamba yeeyambye bw'onodda mu kusumagira oli mu kukoyera bwereere mukwano obusente butina bwezzeeyo nabo lwana nga bw'osobola obeeko kyobukolamu lwana nga bw'obusobola obeeko wootuuka lwana nga bw'osobola olabe nga weerwanirira gwe wennyini teri agenda kukulwanirira muwulidde bamikwano nze mbagaliza bisinga njagaladde Uganda nga mu butuufu neyasekanga agamba nti ye ono teyatobera bwereere nze buli kadde sikola kusaba mukama
kumugamba nti mukama bagamba bangi sente za balabu za bisiraani ezange tezigenda baza bisiraani nedda nga lwaki ziba za bisiraani nze ndi wa bisiraani zigenda baza mukisa zirangireko sente zo nti zigenda kuba za mukisa naawe mukwano lwana wammakola naye oleme kuvumirwa bivumo byabwereere kusuulibwa ku bbali otwala kaseera nga tolina kyoyina ekyo kigenda kubeera kibi baako abantu b'otunuulira nga batunuulira mu mbeera zaabwe mbetunuulira David Lutalo weyayimbira oluyimba lw'omukyala amuleseewo amulekedde abaana ne David Lutalo olwaleero bonna kwali kuguma mbawaabo kubanga yebatutumufu naye waliyo n'abali obubi nze bwe nkutuuza ne kugamba gye mbadde nze bwe nkutuuza bayira nze mu maaso eyo nja vaayo mbakolera vidiyo y'obulamu bwange wabula nja gikolera mu maziga ekyo kyo kimanyi bulungi nja kuvayo ngikole nga sina n'ogu gwentidde bwe kinaaba nga nagiwulya ajja kukyuka nja gikola nze ngiteeke ku media vidiyo y'obulamu bwange nja gikola kubanga nkimanyi sijja gikola nga sikaaba naye nja basa mugigumire mukama bawo omukisa